so nga ate era ne Vijjo Junior yasangawo Kabejja saba Vijjo gwe bayita Vijjo Mark omusomesa. In fact leni ya Vijjo Mark yajjamu Vijjo Junior. Mark olwokuba legend kati ye yaddako wa bali gwe moto gwe yalekera Junior nga SMK SMK agituddemu ne Moon ne Musimeya nga buli omu ali mu kuwandowooza Father Chibi ono wogera ne Sheikh Chiti otujjukire nti nno abantu bamwagala nnyo bwe yavaayo mabegakaawo mu biseera bya politics naddala nga buli nsonga ndeko eddoboozi ate naye nadda ku sayidi yaki y'abantu. omanyi nagamba nti mu politics wano abantu bakweguza nga gwe tona beeguza weewaawo ne baba Father Chibi ani Sheikh tannavaayo kugamba nti nze ndi wanno the fact is byayogera bikiikirira bana ayindowooza yaffe bagamba nti tuli ba wansi era munnaddiini nga tukkiriza mu kusonyiwa ate tewandize saazo nga omuteeka ku nninga kati we yavaayo ne yeetola era ddemu yeetonde so Father Chibi kyeyakoze tubanezaako munabala Ebony Media wamu ne Focus TV kusako engalo so okugusaasira bannabuganda baffe abakolera mu kibuga wakati nkuba bikoco etonnye era otwogera bali mu kufumbya miyaji bali mu kusena mu kibuga wakati awo buli kuba weetonye tebaako namungi tebaako namungi wankuba namutiko enkuba atonye ebikoco olugano olw'ebuziba basaaseddeko nnyo baganda baffe abo era twongera okukubiriza nti bannange omukulu yabagamba kyamaani waabwe nti abali mu basement bazeetegule muzeti kati wenjogerera munabulako kakola tondeka nyumba garaba naye manyi kyekitegeeza nga ke kalimu nagamba manyi kemwetegulewo wobadde oyiiza so kale baganda baffe mwenna batugoberera ku mitimbagano gyaffe egy'enjawulo mwebalina okubeera nga mukikola abali ku Facebook abali ku TikTok abali ku YouTube n'abali ku Instagram wonna gwewosinziira kyamaanyi era tukwebaza okubeera nga okikola nze Ade Wilberforce Sekirwe Muyanja nkujjukiza okubeera nga igwe ali ku mikutu gino nkugamba nti buli wobeera nga olabye notification ku mikutu gyaffe kiberayo ate tonyigaako bunyizi n'ogenda labako yes weewaawo okay welcome to the show. My name is Ebron Brian. Leero tuze twogeremu ku nsonga waliwo ensonga ezigenda mu maaso wakati wa Father Chibi waliwo bavijez bavije nawuta lwabaluseewo Junior abawagizi be bali mu kulumba Saalongo katandika butandesi nga tuludda wa saba Junior film yakoze nakusaje kuterinya naga latest yageza mu kuyisa muko mukuru amaso simanyi bawalemwa ngoli bukuru kankomaawo abagirabye neso kontemeretemere muko kale nindebe neva rudda wa nze nganze mayina bagamba nti byempandowooza yo ate era ngivunaanyizibwako omuntu kati omuntu yena alina agoberera ebintu bye byetukola nkusaba nti buli wowulira omuntu notakkaanya naye osobola okweyambisa gye bayita message ey'omubulungi okomentinga n'ogamba nti okusinziira ku kino ne kino nze njogera bwe nti so igwe mwenna nga ogoberera abantu bano nkusaba okusabye nti bonna buli omu alina enkizo ku munne era bwe nabadde nze mpulira olutalo luno olugenda mu maaso infact nalabyeko BDM nga SMK SMK agituddemu ne Moon ne Musimeya nga buli omu ali mu kuwandowooza ye naye bavijje bano nze omuntu ageraageranya bavijje ng'agamba ani asinga muwakanya buli waina obusobozi bwe bwe baba bagaba awards nzijukira okubeera nga twagamba abateekamu categories ezaki bemwagwa ez'enjawulo lwaki bakola categories ezo ez'enjawulo nga tebali mu kwawadinga bayimbi katugeze buli omu alina general gyakola ki gyasobola so kakati ne bavijje bano okwegeraageranya amaanyi gaabwe
oyinza okubanga akikola olusi mu bukyamu lwaki nti buli omu alina obuzibu bwebukola ki ate era nga yakira ku munne ekyo ekintu kye. Kati bw'ogenda katandika butandisi salongo n'omutuuza mu kategole ye eya action movie abagenda kubatta abajja bayuzaayuza era awo eyo leeni ye teryamuunyamu okukakasa nti eyo leeni action yagiwamba ayinamu ne copies eziwera 4 nga vijje singa yogera amala kweyogerako linnya n'otegeera nti banasonyi omumeesonga wale yeyanjudde ogamba omukulu yagirimu waliwo beeta Jovan waliwo omanya gwe bayitaani awo omulala amaloboozi nga bonna bagira mu kifaananyi kyani kyamukulu Salongo ekimufuula ow'enkizo era kimufuula ow'enjawulo mu eyo leeni ye ya actions era awo we mugambira nti awo abakaguje kubanga amanyiwo era yategeerawo. Then Junior ye yasooka n'amanya ekintu kimu. Junior tukkirize tugaane nti attractinga nnyo abaana abali urban. Nagamba totagana. Yes. N'ateekamu kwegamba waayo obudde bungi okunnyonnyola olugero lwaki lwa sinema. So nga ate era ne vijjo yo Junior yasangawo kabejja saba vijje gwe bayita vijje Mark omusomesa. In fact leeni ya vijje Mark yajjamu vijje Junior. Mark olw'okuba legend kati ye yaddako wa bali gwe moto gwe yalekera Junior. Otherwise Junior ye photocopy ya Mark. However Mark yali selective nnyo to extent nti waliwo movies yagananga n'okukola ko nawulirako nalinda bako story ye yali yawana wayina gundi yali amukyazizzaako ng'agamba nti ye yasookanga nnyo okumanya olugero lukwatagana ku ki tafubutuka kibona basoleze zonna zirimu those inspirational message zirinamuko message eyo ezamu abantu amaanyi engero ayina engero ezo zeyakwatanga era okumanya omusajja ate yali akisussaamuko nga weba yali bya mu katabo agenda n'akola ki n'asoma akatabo Napoleon gonna party. Kati bwe tugenda mu ezo firimu zezo ziri inspirational ez'ebyafaayo ez'obutabo ezo ki saaba vijje gwe mmanyi wa vijje yali kafu ye Mark newakwale kati fe abamugobereranga ennyo kitukyafunako ku version mpya naye nga yali wa tabu. So kakati muleeni eyo nemujja nemugenda mu Junior. Kati Junior najja nakola ki nayoza mu kyoli kiringa amata okubanga gakava mu nte wakagakama ye Junior kyeyakola yayiwamuko ekikopo ky'amazzi kimu kati bano vijja baliwo leeni aba bo bateekamu birala 3 oba 2 ne bajungululamuko okutuuka ku extent kati kirekawo space eyo okubeera nti Junior saazo yaliwa yali mu maaso yali awo then nekugamba ne audiences zanjawulomuko kakati Junior bwajja mu urban areas wa tabu era wa amaanyi neera mu bavubuka ababugumyeko kati otugenda netugeraageranya Uganda oba ensi yattu gye tuli mu Uganda abavubuka abo si bangi nnyo enamba yaabwe ntono muko wakubalira kyeyakola ate najja n'ataapinga ku masannyalaze ag'abantu abali ku digito abantu abali ku mitimbagano kifula waba owulira muvize ayogera ku munno waki nti ye yakkiriza n'ataapinga ku masannyalaze agakino ekitambula eky'online era muvize n'azikolera ku ki online era ne zitambula nnyo kati kimufuula ow'enkizo kifula baasobola oseetingawo enjogera waze tuyita talks nti buno bwe tugenda basalasalamu obuntu ono alimu abo abaana ana jokes zasuulamuko kiringa nga bojja mu byobufuzi mu politics nti Robert Kyagulanyi Ssentamu ayogera ebintu abaana ne babifuula topics ne babiddingana ne bisasanya ku ki so nga ate politician mulala asobola okwogera the same thing nekitakola ki netamuwa amatu bwe tujja eno mu VJs kati Junior yoyo asetingawo talks era abantu nosanga badiscussinga byakoze ki nti ye musajja waffe sawa VJ Jingo nti ye leeni ye
yabali eri betugambye awe venjawulo eriwa vije jingo audience ye asobola okutapinga mu town mu urban Mwenye babli mu urban nga bakola ki mwenye wavuga bidongo wa kinyanya asobola okutapinga mu town era nabako bakola ki aba mato so nga ate junior olwo atatuuka bino abantu abayinza okubeera nga bayinza otuwa endowooza yaabwe niwo olwo gy'otuuka n'ojja bateeramu junior bakugamba ati kati vije kyono gwaleese osegedde so kati oli akuba kaalo ku kaalo so mbadde okuwa general zaabwe kati vije SMK oli Nigeria bwe tujja wano SMK okumanya nga ate yatusumbuwa awatusumbuyira ddala addira n'oluganda lwennyini n'oluvunula omwana oyo naye yakwata nnyo series Nigeria era eddoboozi lye singa oluwulira mu nnyumba nga tonnalaba kyayogerera osobola okulowooza ali mu kwogera ki Nigeria kati awo n'awambawo era ebiseera bya Nigeria byakyakiranga ennyo wano saa zino byakendeeramuko weewaawo babiraba naye byakendeeramu okusinziira byali mu 2014 awo 2012 TV zaabiraga nnyo fakiti waliwo TV nga buli ssaawa 3-4 ssaawa Nigeria makibamba kibeerawo kati ekyo kyafuula SMK w'amaanyi naye mweyo kategori saa zino oleeta ebina Uganda stories azigoberera nnyo era azaanukula bungi eri abantu okubeera nga bazigoberera so bavije bangi naye nze kyendi mu kugezaako okulaba nga njagala Munnayuganda amanye nti kiba kibi nnyo geraageranya ekyennyanja okudduka ku lukalu nakweze empaka z'okola ki yesawo yabagambye bonna abasobola era filimu ya kwa Block Sulu yali science fiction yabasobola kyeŋŋamba bwe tugenda mu gundi awo yalimbye Musalongo olina obaako waliwo leeni wasobola okubeera nga ow'amaanyi olwo ne watali trust me singa ffe tutuula ku makya leero let's say it's a romantic movie eddoboozi n'owulira nga lya Jingo n'owulira n'omulala wa Junior nga the moment gye tuli ntwagala romantic ki ogenda wa sweet ogenda waanise ngenda wa Junior oba ku sweet so eba action nga tuli mu kaseera kakulaba action dusinzira ludda wa osala busazi ddiiro wodda wa Saalongo kuba eyo leeni yiye kati kyendowoozaamu oba kyeŋŋamba nti kiba kibi nnyo ogeraageranyiza muntu nti buli wamu yakola ki yasinga wabula tukkirize nti buli omu alina kyakola ki kyamanyira buli omu alina wakakasa nsangawo muttirawo era bw'atuukamu eno leeni bw'oba atuukamu eno genera ya movie awo nze nkira so bana bala bagoberera naye ndowooza abaana be twogedde saawa zino industry y'okwogerera mu kwogerera movie balaka bakyeriisa nkuulu bakyaliko ku top newankubadde nga waliwo omusajja yabalekera omwagaanya yayita bijje yabalekirako omwagaanya ekyo kyenyiza okwogera ku nsonga eyo ey'abavijje naye nga bikyagenda mu maaso lwa nsonga buli mwayagala okukakasa nze asinga ani asinga buzibu ki obwatuuse mu bannaddiini baffe Sekakiti wamu ne Father Chief Sekakiti alina ebigambo byayogera emabegako awo ayinza oba musajja kuti yabyogera kugenderera kulumya kubeera mu vidiyo gye yakola after ng'amaze okyogera yeetonda kati niyinza okunenyamuko Father Chief kyaliko lwasonga omuntu singa avaayo ne yeetonda publicly oba ojjayo kita because bye twogerako byaliwo mu gwakubiri tuli mu gwakuna kati if I'm not mistaken tulako ennaku bbiri oba lumu tuba tuguyingidde ogwokula kiza kiseeko omwezi mutya mulamba n'omusobyo kati Father Chief okuddamu n'akyanukula mu bannamawulire nga agezaako okwanukula kiri alinga ate ali mu kuzuukusa so ate singa yakizuukusa nga kyaziikira ng'oli teyeetonda ekyo twandibadde tukikola ki twandibadde tetumuyinaako buzibu naye kati obuzibu bwe buli ne Father Chief fine kyoyogera kituufu nti omukulu yabayisaamuko olugaayo oba yabayisaamu eggaali ngemu endala naye ate akaseera kano oli kyeyayogera yavaayo n'akimenyawo yavaayo n'akimenyawo kati obeera munnaddiini nga tukkiriza mu kusonyiwa
ate wandize sazo ngo muteeka kunninga kati we yavayo ne yetola era demu yetonde. So Father Chibi kye yakoze ndoza kali yagadde kudamba na mawuli bwesonga na mawuli yete kimugana kuuza tetutankudeyo ntalo n'ekiru ekifutandi badde nti Father Chibi yandibadde abanyukula n'abagamba bannaye ensonga eyo omukulu yavaayo era naddamu n'akola ki najogera kwa n'agyetondera. So Father Chibi kye yakoze ndowooza kwe kuzukusa ki n'ekirala kwatukula bannamawulire kwadi bakimbuuzizza ate ekirina ekikola ki tukira ogamba omuntu nti ndowooza omutwe mutono ebigenda mu bitono amanyi bitono kwabadde kukusa mu gaali nalabye abamuyisiza abamunafuyiza bonna bannaddiini. Father Chibi ono omugenda ne Sheikh Kiti ono tujjukire nti nno abantu bamwagala nnyo bwe yavaayo mabegakaawo mu biseera bya politics naddala nga buli nsonga nteekako eddoboozi ate naye nadda ku sayidi yaki y'abantu. omanyi nagamba nti mu politics wano abantu bakweguza nga gwe tonabeeguza weewaawo ne baba Father Chibi ani Sheikh tannavaayo kugamba nti nze ndi wanno the fact is byayogera bikiikirira bana endowooza yaffe bagamba nti tuli bawansi abanyigizibwa bo bagamba waffe ate be basinga obungi ne ku social media okwo kati ate abawe bavaayo n'akola statement ng'abiri mukola ki omanyi nina mukko bwatu bange agamba nti nze bikwatagana n'eddiini ebikwatagana n'amawanga sikola ki sibikomenti ngako lwa nsonga nti abantu bangi abalina enzikiriza zaabwe ez'enjawulo abantu bangi abalina amawanga ag'enjawulo nga singa ovaayo yinza okulumya omuntu omulala kasonga atabadde akugoberera kati abaalumba Sheikh togamba nti bali banuupu baba NRM kabuli ekyo kyo kyabagatta wamu lwansonga oba obalumbye kakota ogamba nti bagenda okusinza ebifaananyi yera akubuza lwaki ki ekibatwala emekka muba mugenzi kisinkanayo ki kati kiba kireetayo entalo muki madiini. Nze ndowoozamu nti buli munnaddiini olw'okuba yatwakkiriza nti ddiini za njawulo asigale muki muleni ye kojja kugatatero kyogera ekyo ekigambo nti gwe Father ate lwaki oba ogenda okuwulirira abafumbo nga tulina kaidiya yonna kati omuntu bw'ogenda nga gwe oli mukristaayo naye nga oyogerera nnyo ku Qur'ani era ogitemaatema bunene sooka otemeteme Bayibuli eyo nsooka okakasa eyo. So Sheikh asooka adde nnyo mu Qur'ani ataanyengeyo abantu bakole ki agitegeera bulungi so si kulumba bali olw'ensonga nti buli omu waali akkiriza nti we watuufu kati gwe bw'ovaayo n'olaga nti mmwe bye mukola bukyamu oba olumbye banno ate nekyala bano abadde bakukkiririza mu social media tekibagana kuyisaamu ggaali era saawa zino kati kyekiri ku ki social media kuyisaamu ggaali buli omu kulaga nti yalina ki yalina eryanyi. So kati Father Chibi ye kyeyazuukusizza kino kyekiri ekyaliwo oluli omukulu naye bw'anaaba awulidde nga kyetaagisa okuddamu olw'omugamba nti omutwe mutono gulimu ebyokuyiga gulimu byategeera bitono naye n'ayanukula ffe ng'abantu ab'akantu tukola ki nga batuwadde topic abakantu nga tukola nga tugenda mu maaso nga tubawa ebyokulaba. twebaze bakama baffe abatuukamu ssente aba Focus Service and Events abo nno bagamba nti teweemenya balodere budget yonna gy'olina teweemenya gwe vaayo eri ogambe bano nnyina ssente bweziti njagala ABCD vaayo bagambe njagala teekateeka kino naye nandikikoze nti asobola okuyambako okutegekera oba okuteekateekera omukolo gwe bya events planners era ate nekyakibakola si bakodo njewa tubawadde mulimu ate osobola obeebuuzaako at free cost kino tukikole tutya amagezi ne bagakuwa ku bwereere bw'oliba osiimye olikola ki lidda neweebaza naye nga ne bannaffe aba Focus graphics and branding bagamba nti okutonaatona bw'oba oyagala ekintu kyonna kyonna ekyokuyiiya nga kikozesebwa wa kompyuta ng'eyo graphics waliwo abaana abagala customized gifts t-shirt eno nteekako ekifaananyi kyo t-shirt nteekako logo ya Eblon Media ekikopo ne kibeerako ekifaananyi ky'omuntu eyo nayo kategori gibaki njagala business negalako ekipande ekinene bwe kityo eyo bonna aba Focus graphics and branding babikola ki babikola ku business card busitiiko ate beerisankuli babuze kojja kagatto babimanyize ebyo babitereeza nnyo era babikola buli kimu bakikola bagala branding oyo kati nga Eblon Media bagala branding ya bulogo biki ebyo byonna babikolako so bagamba nti beyune enamba z'essimu kwezi ku screen tubeere nga tutambula nabo mu buufu obw'okubeera nga
okyusa omulimu weewaawo ate basajja baluyongo bo basense luddawa bwenkuba etonyisimalaako sikyalina kyembagamba kirala twabafunirako jakaga tebagamba nti bazirukiika mwekwata mwenne ye yajja n'abagamba toddamu kugenda waka omukazi neyekweka ate abaana bakwanirize buli wodda nga oli lugojamye wakabakolaki atugenda okugamba ewaka saavayo okujja okwebaka newakananimebakayo oja kugatagamba kwa bicycle kick obeera gumite balufu nsonda kwegusonda babuuze nze kyakolako ddala maladda so byebyo mu saidi eyo otherwise tugenda kusukawo nnyo odde mulalu waffe nnyo tumusabagane mu vidiyo eziddako sign out